Amukwano gwange nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinzidde era kwebaza Katonda ku lw'obulamu nzikiriza nga Mukama mwesigwa atukumye bulungi nnyo ffenna yonna gy'osinzidde. Ngenda kubaako ebigambo bitunyumyamuko ffenna wano tugenda kugenda mpola mpola. Ensonga eno era nze eya gospel. Ndi musanyufu nnyo olw'amaloboozi agavuddeyo. Basibo ne banyabo nyala kubategeeza ebigambo bino nti Katonda tayinza kulekerera mulembe gwonna kubanga gulina tasobola kutulekerera ffenna kubulirayo. At least omulembe wabeerawo eddoboozi erigenda okufuluma okwogera. Era ndi musanyufu nnyo olw'amaloboozi agali eyo agafuluma. Kama mulungi. Waliwo Oluganda bamuyitaani ono bamuyita Jackie Ssenyonjo yambuuziza kibuuzo n'angamba nti church determining gospel. Ekyamazima ekituufu kiri bwe kiti nti waliwo ennyimba ze tuwulira ennaku zino nga bw'oziwulira tezikola makulu nga nnyimba ziri abasajja ze bayimba ng'edda. Kugeza bw'owuliriza oluyimba lwa Hunter David Bweyinda omusumba Gologosa, nina omusajja erinnya lye Yesu nze namusanga egologosa, nyimbira Yesu ye yandaga okwagala Gologosa. Haleluya. Egologosa kati ayimba egologosa, ayimba ekintu kyabikuliddwa, ayimba omusaayi gwategedde, ayimba egologosa amanye ekyaliyo n'amakulu agakirimu. Bw'owuliriza ennyimba nga Elizabeth Namaganda, nali ntambula mu kkubo n'ensisinkana omusajja n'ebirala ebiddakaawo, ate oba mulindalinda simulabaawo okugumiikiriza nkukooye. That's gospel. Why? Nti ayimba ekintu kyabikuliddwa kyategedde. Kakati gospel music kiki tuyita gospel music kizze ebbali naye kye tuyita gospel bwakabaka bwa Katonda obwabikulibwa obwali bukwekeddwa, obwakabaka bwa Katonda obwali bwakwekebwa edda ku mulundi guno nga bubikuliddwa. Edda nga kyali kyama naye kati nga kibikuliddwa. Dukaddemu ekyali ekyama ekyedda ku mulundi guno nga kibikuliddwa nga ye Kristo. So obwakabaka bwa Katonda bwe tuba tubuulira njiri Kristo yekka. Yafa, yazaalibwa, yafa, yazuukira, akomawo. Gospel awo wokka weyeetooloolera. Awo wokka gospel weyeetooloolera. Tubuulira kye tubikuliddwa. Oluganda bw'onaasoma ekitabo ekiyitibwa eky'Abakolosaayi 1:24, 25, 26 na 27 ojja kulaba omutume Pawulo nga nnyonnyola ekyama kino ekyali kyakwekebwa edda nedda, the mystery that was hid for ages and generations. Era ng'agamba nti kakati ku mulundi guno kibikuliddwa. Era yayogera n'agamba nti ffe tubuulira ekyo kye twabikulirwa nga y'enjiri ya Kristo. Kati ffe tubikulirwa ekyama kya Kristo nga bwe bwakabaka bwe tubuulira. Eyo gye bayita enjiri. Era omuntu yenna abeera ali awo nga yeetooloolera mu ekyo kyabikuliddwa kyategedde teka kubanga njiri ng'ekwatagana ku kufa, ku kuzaalibwa, ku kuzuukira n'okudda kwe. Anything beside that it's not gospel. Lwaki njogera bwe nti gwesoma Bakolosaayi essula esooka n'olunyiri lwa 24, 25, 26, 27 ojja kwetegereza ekyama kino kyenjogerako, ekyama ekyatubikulirwa nga ye Kristo. Gwe teweebuuza lwaki mu Matayo 13 eyo, Matayo 16 eyo
ogenda kusanga mukama waffe Yesu Matayo 16 14 14 16 ojja kusanga mukama waffe Yesu ngali n'abayigirizwa be n'ekibiina n'abagamba nti eyo gye mubeera bampitaani ne bamugamba nti abamu bakuyita Yokaana abamu bakuyita bwabati abamu bakuyita Nabbyoli abamu bakuyita Eriya kyava ababuuza nti naye mwe mumpitaani Peetero kyava ayogera n'agamba nti aye gwe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kristo kyava mugamba nti oweereddwa omukisa Simooni Bayona, omubiri n'omusaayi si gwe bukubikulidde kino wabula kitaffe ali mu ggulu. So Kristo yababuuza ekibuuzo ekyo mwe mumpitaani, eyo gye babeera bampitaani ngaagala amanye bamubikuliddwa kubanga edda kyali kyama nga Bakolisaayi bw'atunnyonnyola n'ennyiriri endala. Edda kyali kyama nga tekibikuliddwa, edda nga Kristo bamumanyi mu nsozi, edda nga Kristo bamumanyi ng'empagi, bamumanyi ng'omuggo gwa Musa, nga yeekweka omwo nga is a mystery, nga mystery. Abamu ku bagenya bakyalira Ibulayimu Kristo yaliko. So twalaba nga Kristo mu ndagaano enkadde nga Kristo kyama, naye kakati Kristo mu ndagaano empya ekyama ekyabikulibwa, the mystery that was revealed to us. Kakati Kristo ababuuza ayagala amanye bamubikuliddwa bamutegedde. Kyava ababuuza ba Filipo n'agamba ne Filipo bukyambeera nammwe temuntegeeranga. So Kristo ono okumutegeera olina okuba nga omubikuliddwa, okumubuulira olina okuba nga omubikuliddwa. So eyo njogera ku njiri, bw'owulira ennyimba ng'ezo zigologoosa, bw'owulira ennyimba nga zinali ntambula mu kkubo n'endala ezigendera mu kategole bw'etyo, ekyo kye tuyita gospel. Kakati waliwo ennyimba eziyimbibwa, kankirete bwe nti waliwo abantu, kasooke nkyetere mu ango eno, waliyo abantu abagamba nti gundi yalokoka naye nga tulina amakanisa olwaleero agaba celebrities, tulina amakanisa olwaleero oli agenda mu kanisa n'alokoka kubanga asumba ekkanisa serebu naye yatulireeyo Yesu. Nze njagala kulwa njogere nti yansumba celebrity. Bali balokoka kubanga ekkanisa erimu ebyuma, bali balokoka kubanga omusumba wa wali ayogera bulungi, wali abagenda okulokoka kubanga eri ewaabwe buli sande babawo kiro ya sukaali, eri abagenda okulokoka kubanga neighbor we ayogera bulungi, eri abagenda ova mu Yesu kubanga neighbor we amuyisa bubi. So abantu abalina kategori fanaganako bwetyo abalokose nabo tubalina mu kanisa, naye nga tebalokose kubanga bategedde amazima, si kubanga nti babuuliddwa ekyama ky'obwakabaka bwa Katonda, nedda, naye balokose bulokosi kubanga ennyumba yaabwe ezimbiddwa ku musenyu, tezimbiddwa ku lwazi. Kati eri abantu abalokoka nga bawulidde enjiri ne babikulibwa ne babuulirwa ekyama ky'obwakabaka bwa Katonda ne bategeera Kristo omu w'amazima, kati abo be balina ennyumba zaabwe ziri ku lwazi. Kati eriyo ate bo abalala ng'ennyumba zaabwe ziri ku musenyu, balokose binyumu, oli ayimba buyimbi luyimba nadduka muje tugende, abamu kikungo muje tugende ne waffe, abamu muje tugende ne waffe, omusumba weeno muje oma tugende ne waffe. Kati tulina omujjuzo gw'abantu mu kkanisa naye nga amazima gali bwe gati nti ennyumba zaabwe ziri ku musenyu teziri ku lwazi, kubanga bakkiriza Kristo naye nga tebabikuliddwa bwakabaka bwa Katonda, nga tebabikuliddwa. Kati ffe enjiri gye tubuulira enjiri ey'okubikkulibwa kw'obwakabaka bwa Katonda. Kati ennyimba ezisigadde endala categories, tulinamu eza worship, tulinamu eza praise, tulinamu kati munjukira omukyala gwe bayitanga Ssanyu. Kati ezo ennyimba bwe zityo, tulinamu praise, tulinamu intercession, naye si buli muntu nti ayimba gospel. Why? Kubanga gospel oteekeddwa okuba ng'obikuliddwa ekyama ky'obwakabaka bwa Katonda, ng'obikuliddwa obwakabaka bwa Katonda bw'ogenda okubuulirako. Kati abo abayimbi ba Bebe Cool bani tebasobola kuyimba bwakabaka bwa Katonda kubanga tebabubikuliddwa
never, they will never. Bayimba Maria